po jako akawuwo. We also sympathize with those who lost their properties. Christine Musungu ng'ono emirimu gyagikakalabiza mu katale k'Emawa mu disitulikiti y'e Kaseese y'omu ku bagondera ebiragiro bya pulezidenti eby'okusula ku mulimu ng'okuva olwo yasalawo okusula mu katale gy'akolera n'okutuusa olunaku olwaleero. Azebe biro binamara aha imagine ndani yankahe kyamanarinka nk'ekikulu nakubuuza kunkwija nkaaha obwire obunamaraho nkija nkarebo rebo za Kaseese nozetegereza bari kimanya ba Abunchi batarambika bakambuza umutwe gwanje abantu b'umushazi bakantwara butabi n'abampuriye bakamana cy'ingese itawo ntegera mu bategeje. Wabula ono mwennyamivu ng'agamba nti bukyatandika kusula mu katale kano talabanga muntu abaleetera ku bintu pulezidenti byalagira bibaweebwe omuli obutimba amazziko n'emmere. Hariho ebizibu by'okureeba abantu ko okusomera okwata kino kikugaya akakureba nk'omushazi bakakureba nk'omuntu otarikwetegereza tamanyi kuzire kure icyakurezera cyonka ekikuru kyabyona tinyineho kuni. Newankubadde omukulembeze w'eggwanga mu kwogerako okukyasembyeyo bano nabo yabasumulula nga basobola okuddangako ewaka. Christine agamba nti tayinza kussa bulamu bw'abantu be mu katyabaga singa addayo ng'ate abadde asisinkana abantu bangi omuyinza okuba n'abalina ekirwadde. Kyonka tokufa kwimuka okagenda n'obanza okeberwa apa niko yakugambye ebiro bimaziraho emyezi ebiri tuza shime kuceberwa nkamanya nk'omuntu ntabakana nane korona ngiire kagitwara omuka. Abalala bategeezezza nga bwe basula mu kifo kino kyokka nga bayingiza kitono we basabidde gavumenti okubadduukirira n'obuyambi bw'emmere. Kigamba kale akatale it has no management as such and even we are not set as such. Ssentebe w'abasuubuzi Kimere Richard mu katale kano ensonga eno agyogeddeko bw'ati. Wali mu mirimu yonna ekolebwa abantu basula ku midaala gyabwe ssente tezirabika kunnafunawo kyakulya nakugenda waka bizinesi zonna zafunyemu loosi nyingi nnyo mukyali magoba basiba n'abagula tebalaba. Tawunikiraka wa division y'e Nyamwamba ategeezezza nga bwe batakimanyangako nti eriyo abasula mu katale kano ng'asinzidde wano n'asaba n'abatuuze okuba beegendereza n'okwewala endwadde nga kolera eziyinza okuva ku lw'abantu abatakyalina kaabuyonjo oluvannyuma lw'omugga Nyamwamba okuwaguza gye buvuddeko ne gusaanyaawo kaabuyonjo ko n'ennyumba z'abatuuze. Some number of diseases breaking out during this period, especially cholera, dysentery, and also typhoid, because they are diseases spread by unhygienic environments. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. And so we are appealing to the community of Nyamwamba division, especially those who lost their toilets and latrines due to the flood.